Webali byosobodde okubanga okola nate olunaku olwaleero olunaku lwakutaano lwe lufundikira tugende mu sabbiiti nate byosobodde okubanga okola nekyosobodde okubanga otuukako agakulembedde agaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugamba nti nja kutuusaako agabadde mu lunaku. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo poliisi n'amagye byasiibye wuwe maka ge era nga mpaawo yakkiriziddwa kuyingira mu kifo ekyo naye kennyini teyakkiriziddwa kufuluma wabweru. Ensonga we yavudde nti olw'okuba nti abali ku ludda oluvuga gavumenti munnange baatuula wali Katonga ku kibiina kya FDC eruuyi luli olw'Ekatonga ne bawera nti bagenda kutandika okwekalakaasa bitundu by'eggwanga bitali bimu era nga balaga obutali bumativu olw'embeera embi ey'enguudo n'embeera endala efumbekedde mu bannayuganda saako n'okubanja abantu abo abaabuzibwawo. Kakati olwaleero sigenda kuwunjawunja Robert Kyagulanyi Ssentamu ono akoze kye bayita okuba ekimmooni poliisi ya kuno saako n'ebitongole ebitali bimu naye nga kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo ayogerera poliisi y'omu kibuga Kampala n'emiriraano ye Patrick Onyango yaweze nti abasajja baabwe bali ku gurawundi abakessi bajja kulinnya kagere ku kagere Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne okulaba nga tebafuluma waka waabwe. Kye baagala kukola singa twabakkiriza singa ekibuga kino teri bweti ngeri kati kubanga waliwo obuterengevu singa twabakkiriza okuyingira mu kibuga obuterengevu bale tebugenda kubeerawo namwe mumaze okutambula ne mulaba ekibuga kiteredde tewali officer tusime you're supposed to be smiling minister yagambye mwenye so am I under arrest? Munnange olwaleero ku ssaawa zibadde nga 6 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afulumya akatambi akalaga nti ye yafulumye dda era n'agamba nti nze ye ssaawa njigyewo 2 ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu nfuuke kibanda. Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye Bad Bobi Wine already ali mu site nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola nyagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Dangala Kamocha real bad man. Kyagulanyi ono abitaddemu engatto akoze kye bayita freestyle n'abayitako abapoliisi baabuwe nga tebamulaba ennyambala gy'ayambadde yeeno yeekapise ejaketi eya black munnange kugira kuti ng'ali bumbaana be wa kisekka. Abaana be wakisekke bamulozezzaako era bamulabyeko n'ategeeza nti ye si waakusirisa si waakuzza mabega era si waakuyimirizibwa ku ekyo kyaliko ekyokulwanirira bannayuganda. Agenze mu bitundu ebirala eby'omu Ndeeba era nayo asiibyeyo ebitooke ng'akabonero akalaga nti bakyatuukiriza ekigendererwa kye baliko ekyokulaba nga eggwanga enguudo zaamu zikolebwa naddala mu kibuga Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti bingi nnyo bye bakyakola okulaba nga bakuba poliisi ekimmooni era okugiraga nti
tejja kusobola kubalemesa ekyo kigendererwa kyabwe ekyokutuusa eddoboozi lyabwe eri bannayuganda saako n'okumalawo embeera esoomooza era eyennyamiza ey'enguudo embi saako n'abantu abawambibwa babeere nga bateebwa oba batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti n'enkya ne wiiki ejja ku Lwokuna era embeera yeeyo y'emu gye basuubira mu kibuga Kampala. Bano Kyagulanyi bamukutte era bali magere balowooza bansibye naye Bobi Wine abadde alina okuyingirawo mu Robert batandise okupanikinga engolo batandise ozikola ng'okwekalakasa kwammwe temugwamu maanyi. Keep going. Now you see the change. You see the pressure that is caused by your protest. Don't give up. They have Kyagulanyi under our arrest, but Bobi Wine is here. Bobi Wine is here in the Robert we can do it. Don't give up. Kyagulanyi is under our arrest, but I'm here. They want to double there. sigenda kusukakaawo kankwageza olunaku olungi lwabagana olunaku olw'enkya nga nkutotolera ebyo bibadde mu mawulire nga tujjayo ebyo ebikoze amawulire sabbiiti yonna n'abakugu abatali bamu bannamawulire nga bannyonnyola ebyo bibakoledde amawulire. Naawe oli wa ddembe okugenda ku Facebook Junju Moses oba ku YouTube wano wenyini ku Motion Media, ku Twitter @Junju Moses 63 obeere ng'ensonga zonna wamma ozigoberera bulungi nnyo. TikTok nayo gye tuli Junju Moses 23 ojja kuba nga nayo otufuna bulungi nnyo. Awangala omwana wa Muteesa Lukoma Nantawetwa Cuucu kumulizanyira mu bwengula Mpologoma Sekesa Gunda Ayi Magulu Nnyondo. Mweraba.